Charles Okello Makodong Engola siye mukungu wa gavumenti asoose okufa mu ngeri ey'entiisa ey'okuba amasasi agamutiddewo wadde nga badde mu kyasa omutendeke ow'eddaala erya waggulu era nga yakekeza ennyago mu ntalo ez'enjawulo wabula ng'olwaleero lwasize ogw'enkomerero mu ngeri ey'ewafiira omuzira tewaba nsiitaano. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2015 eggwanga lyawuniikirira eyali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi bwe yakuba amasasi agaamujja mu budde mu bitundu by'ekiwattule bwe yali adda mu maka ge. Mu mwaka gwe gumu nga lumu Kasambula wa 2015 eyali omwogezi w'ekibuli Sheikh Hassan Kirya yakubibwa amasasi abajambula abaali batambulira ku boodabooda bwe yali ava okusaala mu bitundu eby'ebweyogerere. Nga wayise omwaka gumu ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa Museenene omwaka 2016 eyaliko omuduumizi w'akabinja k'abayeekera ba ADF Major Muhammad Kigundu naye yasindirirwa amasasi agaamutirawo mu bitundu by'e Masanafu ng'ali wamu n'omukuumi we Stephen Mukasa era obutemu buno bwakolebwa abasajja abaali batambulira ku pikipiki. Eggwanga liba lyakava mu kiyongobero ky'okufa kwa Major Kigundu ate nga 17 mu Gulansigo wa 2017 eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi naye n'akubibwa amasasi agaamutirawo bwe era yasimbula okuva maka ge e Kulambiro. Eyali omubaka wa Arua munisipaali era muna NRM Lukure Ibrahim Abiriga naye okufa kwe kwawuniikiriza bangi anti naye yakuba amasasi agaamutirawo bwe yali adda ewuwe e Kawanda nga 8 Ssebaseka owa 2018. Mu mwaka gwe gumu omwagalwa w'abangi Muhammad Kirumira ono nga ye yali aduumira poliisi y'e Buyende naye yakuba amasasi agaamujja mu bulamu bw'ensi eno nga 8 Mutunda ow'omwaka 2018. Ono yali adda mu maka ge e Bulenga era ono nga tannattibwa yali alangiridde nti yali amaze okwegoba mu poliisi olw'obutakkaanya bwe yalina ne bakama be be yali alumiriza okudibaga entambuza y'emirimu mu poliisi. Oluvannyuma lw'emyaka 2 obutemu bw'amasasi bwaddamu buto mu 2021 era nga wano ne minisita w'ebyenguudo General Katumba Wamala yawonera watono awalemekera okubuuka abasajja abaali batambulira ku pikipiki bwe bamusindirira amasasi nga lumu Ssebaseka 2021 okukakkana nga gasse muwala we n'omugoba w'emmotoka ye be yali nabo mu mmotoka mu bitundu by'ekisaasi era ye n'addusibwa mu ddwaliro nga biwalataka olw'ebiwundu bye yabuukawo nabyo wabula oluvannyuma ebyajjanjabibwa ne biwona era nga kati atemya bukofu. Newankubadde obutemu bw'emmundu bubadde busiriikiriddemu naddala mu bakungu ba gavumenti wabula olwaleero eggwanga lizzeemu ne ligwamu ekiyongobero minisita omubeezi ow'abakozi emirimu n'amakolero bw'asindiriddwa omukuumi we amasasi agamujje mu budde ekyanja n'oluvannyuma naye ne yejja mu bulamu bw'ensi wadde ng'obutemu bw'ekika kino buzze bukolebwa entakera wabula teri alipoota yasimba poliisi gye yali eyanjulidde bannansi ku kuttibwa kw'abantu bano n'obulumbaganyi bw'emmundu obugwa mu kkowe eryo nga ne gye buli eno bannayuganda bangi bakyali n'ebibuuzo. Farida Nakayiza, BBS Terefayina. Otyo embeera yongedde okutabuka ku ssomero lya Sekamuli Church of Uganda Primary School